إن الحمد لله القائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. أصلي وأسلم على البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين المؤمنين المحتسبين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أدرك البشرية بأنها تعاني من عدة كوارث وأوبئة، من الأمراض الفتاكة والتمييز العنصري والفقر القاسي وغير ذلك من المصائب، ولكنها قد أدرك بأن الجوع والفقر من مقدمات هذه المصائب. أتندر سبوا الله سبحانه وتعالى إذا تسبوا كساسيا نميرين بيبيركم بك محمد صلى الله عليه وسلم. أقول قانا بكريزا وتتوكدون واليرو ng'abaana Adamu bamaze okutegeera nti waliwo ebizibu bingi ebibafeesinga. Ebimu ku bizibu ebyo mwe muli endwadde, mwe muli obwavu, mwe muli ebintu ebijjaana ebigwawo nga tebiraze, gamba nga amataba, gamba nga musisi, n'ebirala ebizibu bingi nnyo ebijja ne bitomera omwana Adamu mu bulamu buno obw'ensi. Naye mu kiseera kyekimu abaana Adamu bongedde okukakasa nti ekimu ku bizibu ebinene ebisinga okubafeesinga kyekizibu ky'obwavu n'ekizibu ky'enjala. Yensonga lwaki okiraba nti olwaleero nti United Nations oba gayita amawanga amagatte bwe gatunuulira ebizibu 8 ebirina okuba nti biteekebwako nnyo essira okubeera nti binwanyisibwa ku waggulu oba ekisookera ddala ku bizibu ebyo, baateekawo eradication of extreme hunger and poverty, okulwanyisa enjala eyitiridde n'obwavu obuyitiridde. Era y'ensonga lwaki olwaleero teweewuunya nti ezimu ku bizinesi ezisinga okukola ssente mu nsi yonna ye bizinesi y'ebyokulya. Naye abooluganda abakkiriza, lakad adraka al-islam hadha sirru mundu zamanin tawil. Bwe tutunuulira obusiraamu bwaffe tukiraba ti obusiraamu bwatunuulira ensonga eyo okumala ebbanga ggwanvu nnyo, ne bukiraba nti ekimu ku bizibu eby'amaanyi omwana Adamu ebisinga okumufeesinga kyekizibu ky'obwavu ate era kyekizibu ky'enjala. Walidhalika tarawun, yensonga lwaki mulaba anna nabiya Allahi Ibrahima alayhi salatu wassalam, ti nabbi wa Allah Ibrahima alayhi salatu wassalam lamma adbara an ibadati al-asnam, bw'amala okuba amabega okubeera nti asinza amasanamu, yagamba nti azza eri Katonda we, n'agamba nti kuba Katonda we fahuwa yut'imuni wa yasqin, Katonda wange yajja okundiisa era Katonda wange yagenda okubeera nti annywesa. Ekitegeeza nti obwetaavu bw'omwana Adamu okulya n'okunywa bwetaavu bwa kumwanjo nnyo. Era y'ensonga lwaki ti Allah subhanahu wa ta'ala mu suratu Quraish yagamba nti liilafi Quraish ilafihim
rihlata ash-shita'i was-sayf. Katonda bwe yali ayogera ku ŋŋendo z'Abawarabu, eŋŋendo ze batambula mu biseera ebyekyeya ne mu biseera eby'obutiti, yagamba nti falyabudu rabba hadha albayt, n'olw'ensonga eyo basinze Katonda w'ennyumba eyo, alladhi at'amahum min ju', oyo yabaliisa okubajja mu njala, wa amanahum min khawf, ate n'abawa emirembe okubeera nti abajja mu kutya. Walidhalika ya ayuha al-ikhwa al-kiram, n'olw'ensonga eyo abooluganda abakkiriza, obwetaavu bw'omwana Adamu eri okulya n'okunywa bwetaavu bwa ku mwanjo nnyo. Community zonna nga zisaana okuba nga ziteekayo amaanyi okulaba nti obwetaavu obwo bulwanyisibwa. Fahadha rasulullahi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fi hadithin yarwihi Abdullahi ibn Salam. Omubaka wammwe Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu hadithi eyogerwa Abdullahi ibn Salam agamba lamma qadima ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam fi al-Madina, nabbi bwatuuka e Madina, Abdullahi ibn Salam ekiseera ekyo yali tannaba kubeera nti asiramuka, naye agamba nti injafala annaasu alayhi wa kuntu mimman injafal. Abantu batandika okumukuŋŋaanirako nga talina gwayise, nange nalimu abo abeesanga nga bakuŋŋaanidde ku mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Abdullahi ibn Salam agamba falamma nafartu ila wajhihi, naye bwe natuula netegereza netunuulira ekyenyi ky'omusajja oyo Muhammad, wajadtuhu annahu laysa wajhi kadhab, nakisanga ng'ekyenyi si kya musajja mulimba. Tusaba Allah subhanahu wa ta'ala atutaasa obulimba, kubanga waliwo ebiseera ebimu nga nabbi sallallahu alayhi wa sallama bw'agamba ti omuntu ayinza okwemanyiza okulimba okutuusa ne mu maaso ga Allah n'awandiikibwako nti mulimba, ne feesi ye n'oba nga bw'ogiraba olaba feesi ya musajja mulimba. Naye Abdullahi ibn Salam ma annahu kana min ahbari al-yahudiyi fi hadha zaman, newankubadde nti yali omu ku bakabona b'Abayudaaya ebiseera ebyo, bwe yatunuulira ekyenyi ky'omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam, yawa obujulizi n'agamba nti ekyenyi kiri tekyali kyenyi kya musajja mulimba. Naye agamba nti wakaana awwalu ma badaa bihi, ekintu nabbi sallallahu alayhi wa sallam kye yasooka okukoowolako abantu nga yakatuuka mu Madiina, yagamba nti ya ayyuha nnaas, abange mmwe abantu, afshu salam, musaasaanye emirembe wakati wammwe, wa at'imu at-ta'am, muliise emmere wakati wammwe, wa sallu bil-layli wan-naasu niyam, muzuukukeeko n'ekiro musaale ng'abantu abalala beebase, tadkhulu jannata rabbikum bisalamin. Bwe munaakola ebintu ebyo bisatu, Allah subhanahu wa ta'ala agenda bayingiza mu jjana ye. Abooluganda abakkiriza, ekyo kyongera okubakakasa obukulu bw'okuliisa mu Busiraamu. Walidhalik, n'olw'ensonga eyo, lamma adraka al-islaamu hadhihi al-haqiqa, obusiraamu bwaffe bwe bwalaba nti kikulu nnyo okujjumbira okuliisa, okujjumbira okulwanyisa enjala, kyova olaba nti obusiraamu bwakola ebintu ebiwerako ebiraga nti mu sisitiimu yaffe mulina okubaamu okuliisa. Ekisooka, mukimanyi bulungi abooluganda nti emisango mingi omuntu gy'ayinza okukola, naye bw'atuuka okuwa omutango, obusiraamu bwateekawo abeere nti aliise. Omusajja atalaka mukyala we mu ntalaka etali nnungi, obusiraamu bwamuteerawo mu optioni ezimu okubeera nti aliisa. Omuntu alayira n'aba nti yeekyusizza kulayira kwe, obusiraamu bwamuteerawo mu options ezimu abeere nti aliisa. Omusajja yenna abeera ne mukyala w'ebiseera eby'emisana mu Ramadan, mu option obusiraamu ze bwamuteeramu okubeera nti aliisa. Ago ge gamu ku makubo obusiraamu gwe bwateekawo okubeera nti bukkakkanya ku njala eyinza okuleetera abantu okufuuka ekitagasa. Laysa hadha fahasib, bannange si kyekyo kyokka, walakin farada Allahu ta'ala it'aamu al-asir. Katonda subhanahu wa ta'ala mu bizibu bye yalaba eby'amaanyi ebiyinza okugwa ku muntu omuwambe, kwe kuba nti ayinza okuba nti ali mu njala. Kyova olaba nti Katonda agamba mu suratul Insan, wa yut'imuuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira
innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. Obusiraamu okwongera okukkaatiriza ti omuntu asaanye okubeera nti afuna ekyokulya. Omuntu bw'aba mu buwambe, obusiraamu bwatukubiza ne bugamba nti wayut'imuuna at-ta'am. Katonda yali ayogera ku bantu ab'enkizo n'agamba nti mu bitendo byabwe ebirungi baliisa ku mmere. Naye nga baliisaani? Miskiinan, abantu abeetaavu, wa yatiiman, n'abo bamulekwa, wa asiira, n'abo abali mu buwambe. Naye baba nga babaliisa bagamba innama nut'imukum liwajhi llah, bannange ffe tubaliisa emmere eno lwakuba nti twagala Katonda atusiime. La nuridu minkum jazaan wala shukura, tetubeetaagamu kintu kyonna wadde okuba nti mutwebaza, wadde okubeera nti mubaako ekintu empeera yonna gye mulina okubeera nga mumpa. Abooluganda abakkiriza, kyova olaba nti lamma adraka abauna hadhihi alhaqiqa, abantu bawano mukimanyi, bakadde baffe abaatukulembera bwe bamanyi obukulu obuli mu kuliisa, aqbalu alayhi, babwettanira nnyo. Mujjukira bulungi, kanu yut'imuuna fi ljuma, olunaku nga luno olw'ejjuma kyamanyikibwanga nti abasiraamu olwavanga mu jjuma mu muzikiti fulani balina amaka ge bagendangamu ne balya kyonna kyonna kye basangawo kye baalyanga. Kyova olaba nti bwe baakolanga emikolo gyabwe, kagibeere gya akiika, kagibeere gya mawulidi nabawiyu sharif, kagibeere gya dduwa, kanu yut'imuuna at-ta'am, baalinganga baliisa abantu emmere. Walidhalika amma alkhair, obulungi bwabuna, wasaadati albaraka, ensi nejjulamu emikisa. Walamma aghlaqna hadha albab, kasita twajja omulyango guno tuguggala, sha'at alfitan, effitina neesigala nebeera nga yeri kungulu mu busiraamu. Abooluganda abakkiriza, wa nahnu kad aqbalna ala ramadan, nga tunaatera okuba nti tuyingira mu mwezi gwaffe ogwa ramadan. Ala ta'lamuuna sirra min fardiyati siyam, abaffe temukimanyi ekyama lwaki Allah subhanahu wa ta'ala yatuteekako okusiiba. Farada Allahu alayna siyam, Katonda yatuteekako okusiiba linudrika al-aksa fi siyam ala wa huwa al-it'am, tusobole okumanya ekyama, obulungi, amaanyi agali mu kuba nti tuliisa abantu bebabeera nga tebasiibye. Abooluganda abakkiriza, Allah subhanahu wa ta'ala yatulaalikako okusiiba, era ennaku ntono nnyo tujja kubanga tuyingira mu kusiiba omwezi gwaffe ogwa Ramadan. Naye ng'ezimu ku lessons omuntu z'asaana okuyiga mu kusiiba, bw'aba mugagga n'asiibako n'awulira enjala bweruma, yudrika anna hunaka fuqara, ajjukira nti waliyo abeetaavu, waliyo abaavu, alladhina yasuumunahum suu alju', nga buli kiseera kyonna babeera nga bali ku njala, n'asobola okubeera nti abayamba. Allah subhanahu wa ta'ala farada alayna siyam, Allah yatulaalikako okusiiba linatahammal wa linataallama alqanaa'a, tuyige nti omuntu asobola okwekkusa newakubadde ng'ali mu njala. Abooluganda, ekigambo ekikwatagana n'enjala kigambo kibi. Kyova olaba nti olwaleero abantu bangi batuteze obutego bungi ne batulumya enjala, tusobole okukkakkana mu maaso gaabwe, kubanga kimanyikiddwa nti man malaka batnak, omuntu afuga olubuto lwo, malaka aklak, atandika okufuga engeri gy'olowoozaamu. Yensonga lwaki mukimanyi nti olwaleero obusiraamu bwateekawo okusiiba omuntu asobole okubeera nti akkakkanako, aleme kubeera nti aggwamu, kubanga man kana hammuhu ma yadkhulu fi batnihi kanat qimatuhu ma yakhruju minhu, omuntu abeera nga essaawa yonna ekisinga okuba nti kimutwalira ebiseera kyekiyingira mu lubuto lwe, valyu yekkakkana nefaanaganako ng'ebyo ebifuluma mu lubuto olwo. Abooluganda abakkiriza, lakad aqbala ramadan, omwezi gwa ramadaani gutuuse, linuhyiya hadhihi sunna, sunna eyo tusobole okubeera nga tugizza obujja. Sunna eyo buli muntu asobole okubeera nti agikolako contribution muyo,
mu mwezi ogwa Ramadhaani okugenda okuyingira essaawa yonna buli muntu yenna ekiseera kino yandibadde nga yeeteekerateekera yeebuuze kiki kye ŋŋenda okukola eky'amaanyi. walakinnani ahuthukum wa uswikum, naye mu khutuba yange eno mbalaamira era mbakuutira okubeera nti muyitiriza nnyo okubeera nti muliisa abantu. ya ayuha nnaasi akthiru min al it'am, bannange muyitirize nnyo okuliisa abantu abasobola. ate nkakasa nti buli muntu yenna asobola, kubanga Allah tabaraka wa taala bwe yali ayogera kusobola naddala mu kugaba yagamba nti liyunfiqa dhu sa'atin min sa'ati, buli muntu kyalina kyabeera awaayo. maladhi yamnauka ayuha almuslim, kyekikugaana owange gwe omusiraamu an tukhassisa fi malika alfan au alfain, mu sente z'okuba nti okwatamu siringi 1,000, siringi 2,000, siringi 5,000, siringi 1,000 okusinziira ku busobozi bwo, litutima bihi miskinan, osobole okubeera nti oliisaako omwavu omu, oliisaako omwetaavu omu. Allah subhanahu wa ta'ala amakubo gonna yagakuteerawo. osobola okuba nti mu makaago ogulawo n'ogamba nti omusajja omu olunaku okuviira ddala Ramadhaani bwetandika agenda kusiibulukirawo Ramadhaani yonna nnamba, n'oyingira mu bantu Allah subhanahu wa ta'ala be yatenda n'agamba nti wayut'imuuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira innama nut'imukum liwajhi llah la nuridu minkum jazaan wala shukura. oyingire mu bantu abo Mungu subhanahu wa ta'ala be yatenda okubeera nti baliisa abantu. ya ayuha nnas, abange mu abantu, lakad kana min sunnati abaina al-it'am, bakadde baffe bettanira nnyo sunna eno ey'okuliisa. yensonga lwaki mu biseera byabwe lakad dakhala nnaasu fi diini llahi afwaja, abantu bangi bayingira mu ddiini yaffe eno nga bayingira bibinja bibinja. abantu bajjanga ku mawalid ne balya emmere ne basanyuka ne balaba obulungi bw'obusiraamu, fadakhalu fi diini llah, ne bayingira mu ddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala. olwaleero enkola bwe yajja ne bavumirira buli kintu kyonna, okulya ne mu akiika ne bakujjamu ne bagamba nti kimala, sala embuzi ogabire ono ogabire oli, ne tujjawo omutima ogwo gw'obusiraamu. kyova olaba nti olwaleero fitan ze tulina mu busiraamu bwaffe fitanu nyingi. n'olw'ensonga eyo abooluganda abakkiriza, njagala okubakuutira ng'omwezi gwa Ramadhaani gutuuse. ahyu hadhihi sunna, essunna y'okuliisa abantu tugize obujja. abantu baffe bangi bakkakkanye baweddemu akawoowo, naye ng'ensonga lwaki baweddemu akawoowo, bambinga njala ye bamazeemu akawoowo. naye ng'ate ggwe Mungu subhanahu wa ta'ala yakuggulirawo osobola okuliisa miskiini omu. bw'oba tosobola kumuliisa kale buli lunaku, muliise buli wiiki. bw'oba tusobola kumuliisa mu wiiki, osobola okubakuŋŋaanya n'osobola okubeera nti obawa ekijjulo, naye ng'okimanyi bulungi nti buli muntu yenna agenda okuba nti alya ku kijjulo ekyo yad'u laka bil khayr, agenda kukusabira obulungi, yad'u laka bil baraka, agenda kukusabira emikisa. n'olw'ensonga eyo tusobole okuba nga tuwangaala ka ibadillahi ikhwana, tuwangaale mu bulamu buno obw'ensi nga tuli baaluganda, nga tuli ba mikwano. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين. الحمد لله نحمده على نعمه التي لا تعد ولا تحصى، ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. abooluganda abakkiriza, nga mmaliriza khutuba yaffe eno ey'olwaleero, omulanga gwaffe gugamba kyekimu ku bintu ebisinga okuleeta oluganda wakati waffe kwe kubeera nga tuliisa. bw'oba tosobola kuŋŋaanya abantu kubaliisa, kale kwata mu nsawo y'obawe kye banaasobola okubeera nti balya nakyo. kyova olaba nti obusiraamu buno mu bintu bye byakubirizaako ennyo kwe kubeera nga tuliira mu jamaa, kubanga n'okuliira mu jama kwennyini kulimu emikisa mingi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba, era kino kyenjagala okumaliza nakyo khutuba y'olwaleero, abasajja ba ashabul kahf mubamanyi bulungi. abasajja abo Katonda be yayogerako, abaali abavubuka envuumuulo, abakkiriza oluvannyuma ne badduka, nga badduka olw'eddiini yaabwe okutuusa Allah bwe yabayingiza mu mpuku. bwe batuuka Allah subhanahu wa ta'ala ng'abawangazizza emyaka mingi, bwe baazuukuka enjala n'ebaluma, bagamba nti fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina, bayinamukko ku busente bwabwe
bwe badduka nabo okumala ebbanga ddene nnyo, emyaka egisoba mu myaka 300, naye Katonda yabeebasa bo ne balowooza nti beebase lunaku lumu oba ennaku 2, bwe bazuukuka ne bawulira enjala bagamba omu ku bo nti banne kwata ssente zino ogende mu kibuga onoonyeeyokko ku mmere, kubanga emmere ekyo ekisookebwako eri omwana Adamu. Kyova olaba nti ne bano aboogera ku basic needs bagamba nti esookerwako ddala omuntu ayagala okulya, omuntu ayagala wanaasula n'ebifaanaganako bwe bityo. naye bwe bagamba nti fab'athu ahadakum biwariqikum hadhihi ila almadina, mukwate olupapula luno olwa ssente mugende mu kibuga mubeere nti munoonyayokko falyanzur ayyuha aska ta'aman, banoonyeeyokko emmere ennungi basobole okubeera nti bagirya. Qala almufassirun, abatusinga okutegeera Qur'ani bagamba wa fi hadha mashru'iyyatu al-ijtima'i 'ala at-ta'am, omwo mulimu okulaga tikirungi nnyo abasiraamu bwe tubeera nga tuli wamu tubeere nga tulya nga tuli wamu, li anna fi hadhihi baraka, kubanga omwo mujjuddemu empeera nnyingi. Respected brothers and sisters in Islam, after praising the Almighty Allah subhanahu wa ta'ala and praying that His peace and blessings be bestowed upon the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, the summary of our sermon today is about the emphasis on hunger and poverty. Hunger and poverty are some of the fundamental challenges facing humanity. That is why the United Nations, when it arranged the order of the Millennium Development Goals, number 1 is eradication of extreme hunger and poverty. And that is why you could see that today when you look at some of the booming businesses in the entire world, the food industry is one of them, because food is a basic need. But Islam had already realized all that very long time ago. When you see that Ibrahim alayhi salatu wassalam, when he turned away from the worship of idols, he said, I am turning to the worship of Allah subhanahu wa ta'ala, because among the advantages, فَهُوَ يُطْعِمُنِي وَيَسْقِينِ, He's the one who is going to feed me, He's the one who is going to provide water for me. That shows the significance of foods and eats, or drinks and eats in Islam. Not only that, but you could see the Prophet sallallahu alayhi wasallam, as immediate as he reached Medina, the first call that he passed over to humanity, he said, Ya ayyuhan nas, O you people, afshu salam, spread his salam in between yourself, wa at'imu ta'am, and provide people with food, wa sallu bil layl, and wake up at night so that you can perform tahajjud. Once you do those 3, tadkhulu jannata rabbikum bisalamin, Allah subhanahu wa ta'ala is going to grant you the paradise. Brothers and sisters in Islam, in the interest of time, within the Islamic socio-economic systems, there is that system that provides for food, for the indigents, for the needy. That's why Allah subhanahu wa ta'ala, when He was talking about the virtues of the believers in Surah Ad-Dahr, He said, وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. When Allah was talking about the virtues of believers, He said that, and they extend food to the indigents, to the poor, to the orphans, with a clear message. We provide for you this food, not because we need any kind of reward from you, but we want Allah subhanahu wa ta'ala to be pleased with us. Conclusively, our grandparents realized the significance of feeding. That is why on the days like Jummah, they used to take the congregation to their homes so that they can eat together. And that is why they had the blessings. That is why there was peace. That's why there was very good working relationship between Muslims. When we came later and we abused all those systems, we rendered them null and void. You can all witness what humanity is going through. Now that we are soon approaching the holy month of Ramadan, my call is, can we please resurrect that tradition? Can we please go back to that kind of system whereby you can feed someone on a daily basis?
If you cannot provide food in your home, at least give him 1,000, 10,000, so that you can be among those exalted servants of Allah subhanahu wa ta'ala. Now that we are approaching the holy month of Ramadan, can we open our gates so that the indigents, the poor people, can come and share with us those feasts and festivals? Can we do that? There is a lot of reward in that, because when Allah subhanahu wa ta'ala prescribed fasting, He wanted us to realize the opposite. The opposite is we need food. Very many people are suffering because of hunger, and that is why within the Islamic socio-economic system, there are those systems which provide for the provision of food. Brothers and sisters in Islam, that is my call. As Ramadan is coming, find out what is that behavior, what is that conduct that you are going to give a lot of emphasis. To me, I say, among those conduct, please ensure that within your earning, you provide something that you can give for those who are in need. Ala wa sallu wa sallimu ala al-bashir al-nadhir. فإنه جل شأنه أمركم بذلك حيث قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه بها 10. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أرض عن الصحابة خصوصا منهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم رضوان الله عليهم أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين بقوتك وقهرك يا أكرم الأكرمين. اللهم إنا نسألك البركة في أمورنا، بارك لنا في أموالنا وفي أنفسنا وفي أزواجنا وفي أولادنا وفي كل شيء ربنا أعطيتنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. عباد الله قوموا لصلاتكم يرحمكم الله.